Besi nazi na mazina yote nabaga nti besi muzukulu wa waka. Waliwo muzukulu wa waka wekija imuba kumbena. Jajja nyito kufuka mumva. Omwami baba omwami tofukamu. Jajja wano mpama. Nidda baba tuyambe. Mwami. Kakati mwamuna aloza ndi muli besi je. Bwe banalowooza nti bazzukulu bawakangoli escape the court martial ne bagenda erukungiri ne balimba president nti bagambye Besigye musonyiwe ave mu maje tugende erukungiri tukole party. President Museveni yali asamba ne President Kagame omupiira entale bamuwulya mu second half ate yagisamba omusajja eyakwegayiridde yerangiridde eyakwegayiridde omulike aleme kugenda mu court martial. Besigye nadduka mu nyumba ye emirundi egi olumu yaddukira mu water tank ng'afuuse ekikere. Olala ku mayombo yalekawo kinankani nga kyogera kiteefu. Have you ever seen the soldiers who are supposed to keep an eye on Besigye being dragged before a court martial for digging duty? Wali okirabye tewali gwe bali batuteevu. Besigye bwe yaddukano n'agenda e Congo ne baga nti RP ekayigula n'agenda n'agikuba. Walabako nga bakutte ku mbuzi ze. Ane gwe gamba nti omucyomo omusajja musiramu Sheikh bamunoonya naye yaleseewo sigiri ya mutabani we eriko emicomo ena egy'embuzi. Ogezaako tugamba ki? Nti Besigye temubuuka naye. Besigye abikola ebyakoleddwawo abikola ye. N'atagenda mu kooti kati mwe mubikole kubanga mumulowooza nti Besigye opposition. Besigye si opposition. Besigye ayinalo. Why is it that Besigye has survived where others have failed? Lwaki mawuta ina sente? Today Bobi Wine is going for a court martial. Besigye never appeared in the court martial. Besigye bali bamututeyo. Obuzibu Bobi Wine bwe yakoze kukola bifaanana nabiri ekyokubiri abantu bagenda ne bakugamba nti Bobi Wine yabamye nnyo. No, there are two factors. Bitambula bitya esuuti ya bbeeyi ejiddeko ne botayi nolwawo okugiraba ogenda ku TV tugenda ku TV twambala bulungi nabaga nti fe abaasoma bwe tunayambala obubi abaana banajjawo enaku zina yasoma n'ataasoma byonna tebikyayamba nnyo kubanga emirimu tekikyalabika. Edda nga omugoola baalina essuuti gwoteebereza ssente naye ennaku zogoola baalina essuuti wagamba ano omuteebereza bufere asooka kuba na mmotoka nnungi na suuti enyirira. Amu ensonga yagibakoledde n'agimala. Akatabo ako mwali kagulire n'akoluganda kafulumye akalina naye yabagambye hamu titogambanga nti yatunulya abantu n'abatunulira ne baga siina kapito naga nti eri mu kisenyi wansi batikkula n'okutikka okutikkula 1,000 n'okutikka 1,000. Genda okoleyo emitwalo gyo 20 otandika okusiika capati kubanga ate okutikkula tojja kusobola okuze ekituufu emyaka gye bagigenderedde kapito mutwe. Ayagala tutegeeza nti tetulina mitwe. Tandikira ku kitono. Yakugambye nti obugagga kiri mu mutwe gwo. Obugagga buli gagga wala obuli avuwala. Kiri mu mutwe gwo. Kitegeera. Yes, kiri mu mutwe gwo. Kakati nakugamba in fact nti kinategeddemu. Era immediately when namaze okusoma akatabo ako yagambye nti gwe tandika na kitono ogendeeko okula. Naga nti naye teri mukozesa. Teri mupakasi muntu akola musaala agenda gaggawala. Bw'oba oli ku musaala owedde okujjako ng'omusaala ogwo gukwata ogukolemu ekirala. Bwe mba ndi kugwa Mutebiri. Naye bw'oba olowooza Mutebiri yetali ku musaala. Mutebiri wa Bank of omwana yakugambye nti bwe bakugoba ku mulimu famire yo yegutwala. Kati Mutebiri famire ye eritwala ogwa gavana. Ekiri bakivuddeyo. Naye ate ye ebizimbe ebyo bisigala biki? Kyenjagala okubuuza hamu kapito kigwayita omutono kuba akatabo akugamba nze nalina kapito maama wange yampanga ntandika ku myaka 19 n'entandika okusuubula. Oyinza okuteebereza nti kapito bamuwa gwayogera era akugambye nti abaana babagaga ekizibu kye balina kutunulya byali bakitaabwe nti byabwe. Mpulira kitaawe n'afa
mubanja nga kajjudde family ne bavuwala ne babikayaniramu era nze kyenatuddemu kati nga bano mu bifo tugeze oyinza okusanga abajomayi ngaabo nga bayina ng'enamayumba ewala kwegunda nga buli luguudo futi 10 ku 10 eri ku miliyoni 4.5 naye mumanyi nti bwogulayo 3 miliyoni 9 emiliyoni 9 ezo abantu bwe banagenda ejja kutuuka ne ku miliyoni 3 kuba abantu kituufu era waliwo abagula obuguzi bayinvestinga ekitundu bwe kirinya n'atunda n'akolaki nga yayinayo poloti zennya yes business ideas afunye sente oba yazirina yakuwandikidde nti mbijje mu mutima gwange n'experience yange gyempiseemu naye gwe oba tobyagala ngaoga nti nga tebikola bireke si byampaka programu eno ekwata ku mbeera z'omuntu wa bulijjo eziyingirira ddala kyobalaba nabaga nti abawesinaira temubazanyisa abantu abaali baddeko mu buyinza tobazanyisa no nti Northern Uganda yakola counter gundi nga bamanyi nti President Museveni kati mulwanyise ne balwana Koni n'alwana nasibako ne President Sindi ne muga Koni tosobola mumukwata kubanga Koni kitegeeza gwanga mujje ayinza okubanga sina muntu nga baagala gwe bateeka Koni kitegeeza gwanga mujje gwegaba society kigambo kyabwe kya society kya movement yabwe erwanisa kintu when they realized nti olutalo lwe Sudan lugenda kuggwa when they realized nti waliwo market mu Southern Sudan olutalo lwa Koni lwaggwa have you ever seen Koni? These are people who were once in power baali bakimanyi nti okugenda mu gavumenti ne bakuwayo kwa minisita buli muki lwaki bakubegera anti kakati bwe kyebakola baasigala mu opposition. Do you know that Northern Uganda is more developed than it is in Nusafu mujinawo one? Do you have Nusafu in the south? Why? Because they were at war. The government tried its best to appease them. Kakati mwesi nairo kankubuli singa Museveni afunayo kyenda ku 10 afunayo bumeka because for NASA abasajja batta abantu ne kikosi maalum mu 1980 they sent there for NASA nga batabenya ako kyayi mu kyoli nomula era ne wunyizo y'omwana bamuyita nnyo ne ku secretariat ani wa NRM secretary yani nti anacholi kaniko tuwesi nayo anacholi. You see, Obama Berawa, or Muvuko, Tadong. The Anacholi goes to West Nile because chaos. Anacholi, you don't know this country. And then see the Mujimani. Nti, our Choli Baba, Kuniabada, Abe, and Gudu, Nge, Biaba, Bitualawa. Habituala Congo, Matugama, Adukire Congo, Adukire Sudan, Gamadoka Goma, actually got you the Wegat. I ran a water area Guru, Impoli, Koni. I know what area Guru. Now, government Mubasuranga Gayeta Jikuba. So, Kakata don't guys much more in Nairo. Chokola Bamure Setari. Siri Nti Egundi Yawe, the way they organize over to Nodida. Nti abasajja ba opposition babala constituency per constituency and depending on the confusion to cheat losing an election not to be defeated. NRM was not defeated in Arua. NRM lost Arua because of its disorganization. And I go our descent. Omukole yenyini go our de millions ekikumi nazo kuba akamu. Kakati eyaba dialogue sasa. Ne bajja bafuna mu ekizibu. Kafeche. Yamutadde akatabo kange okalaba omanyi ne mukozi wa sente. Akatabo kange okalaba. Bob Brian White and the story of a malicious footballer. Mbagamba tikukyalo kwaliko omuvubuka nga musambi wa mupiira. Kale omusajja oyo n'amenya banne bonna ku kyalo ne bawangula ttiimu y'omuluka ekikopo ky'omuluka babaasembulinga bawangule bavuganye ku kyessaza ng'abazannyi bonna abalungi yabamenya. This is what the mafias are doing. Brian White azze okuyamba n'atuuza abavuka n'abeerayo ki they cannot allow him
baade tebasobola kugiriza Brian White kufuna success mu Arua ajja kuleetera Museveni ekirowooza nti sente tezeetaagisa aziyisemu ye bakubobola bubobuzi awo ngenda ntandika okufuna Brian White agenza Arua ataddeyo omupiira basambye agabye ebintu mu kiseera ky'akalulu okuwangula kw'omwaluwa kwali badde kuwa Brian White yeguki abo si bwe babiraba bo ba ssente nze baali nkubye abakoledde buli kintu kyonna akalulu kagenza okubeerawo eryo lyejoogo lyabwe lyennyini nga Brian White balina okubeera ne ssente abalala ambwa balina kukwata bikapu balina kubakwatira ssente that's the joogo lye nalaba arrogance embwa bwe tugijja wano ng'embwa tugiteeka wano ffe nga tulya 5 billion embwa teyabalemerera bagiteekemu olujegere mafia yammwe eri mafia eri mwenaalemu nti yo teyina political lenses ye erowooza ku bujozi nakutwala ssente kabe balina okubeera ne ssente nze namuwonya ennaku ezo nga bagambye nti yabbye emmotoka nabagambye kumanya abasajja bano okumanya abasajja bano bali malicious nabagambye neeye emmotoka ya musajja omu ku be banoonya South Africa kubatta gundi bagimusiba bamukwate naye abasajja babyabo mafia mbi nalimba betente emitwe. If you have not come across interacted with these mafias in the government, babinyo the cat belongs never kubalukwa buli lunaku olwama lumu bamusanyawo bamujja ne kunyonya agende kasanja go baba sawo nchatta yana natula uyi ne basirisa sefoyo kubanga yene embweta ina biwabu wayegenzi mpulira so abasajja Bob Bright the factor of Brian White banne babadde tebayinza mukkiriza kufuna success mu Arua. That's why I'm telling you nti mu Arua NRM lost was not defeated. They had all of the chances. No. I'm telling you. There you're lying. NRM was sincerely defeated there. Atenda kugati was an NRM territory with a man in yellow who was kugambi Museveni yatwala yaddira oluguudo n'alujja Kaluma n'alutwalawa baamuwa Paul baamuwa Museveni waliwo lwetwaliyo n'alagira mu kwezi nga minisita wa Health nti ku luno patugaye bagenda tuwaleeta ekyuma mu ddwaliro teyavaayo paka ng'ekyuma bakitaddemu baamuwa baali babaddeko mu pawa wano wabaddewo abiriga musajja ayambala yero anti kyenkugamba baali bamwagala yes was another dish there era nabagaye nti n'ekyokubiri kye muyina ekiri suicidal nti all of the words z'aba NRM ekyokubiri ne meya wa NRM ne mbagamba bwe kibanga babadde batigomya abantu bagenda kutransferinga anga naye kana bakebidde bo bennyini be bakekoledde vulugu waabwe let the president put an investigation there bamubuli bye bakozeeyo era ekyabayambye kino ekya Bobi Wine kibayambye nnyo nti all the attention now eri kuki eri ku Bobi Wine otherwise singa ekya Bobi Wine tekyabaddemu ne bagenda ne balaba omuvuyo gwabwe gwe beekoledde and that's why NRM kasita gwe nga gwe yeesimbyewo toba na muzinzi gugwo nga bano beeriyoda n'olinda party party ejja ne disorganization yaayo. Bobi Wine yakoze Besigye byakola naye nga tamanyi njawulo ye ne Besigye yenjawulo yokka nti Besigye omumanyi Besigye is part of the Bush veterans. Besigye rolo ye kugala lugirwa manju nga Museveni afuga emanju tewayitayo muntu. Besigye for the last 20 years has dominated the opposition. Teri mulala. It's a project. Yes. It's a project nga yali mu manju. Beyawula mutulina omupiira gwe twasambanga nti tweronde ne mweronda mwe bennyini ne kakati if you don't understand Besigye's role kubanga nze nkugamba nti president omukunyira amayinja omukanyugira amayinja ye yakyezimbira very lenient bayo kyamasubi geka amasiro geka subi president n'agendayo ne bamukuba amayinja abaana 10 ne bafa
Ekasubi 10 boys died. Amajaga kumera gegaba. No, ane noni gunmen. Na yenkera yali katikiro wa Buganda. Yingini ya mkodomi wa yadduka misinde kunona mu muri milioni bisate tebazika na kuzika. Did you smell leaders attending the body of the dead? Of the dead? No, 10 perished. Mabike, I'm happy that Mabike is in trouble. Mabike yasoma aida masters mu law. Na kwata Sebagala ne bagenda ku UNEB bakimanyo certificate mpulira etaliyo nogante tulumbye wadi y'abaana nga mukazi otafunanga ku lubuto mpulira 10 Baganda boys died the next day. Nga police erwana nabo. Senior official went to take money. Sebagala nadifying orders eza traffic police ekirone ne kiyita mu procession ye ebwayise nikita 10 nekitaba meka. Is it bad tebawera 10? Bawera 10. Tebawera. Abaganda 10 ne bafanga beera oluguudo kubanga Besigye alazeewa enkeera agenda Jinja. But there were no Basoga sweeping the road from Busoga from Jinja to meet in Mabira. Tewaliwo meni ati waka Abaganda indiga za Uganda 10 baba nibalufiramu. Besigye nga Uganda NRM ekuze emyaka 25 ekololo ne president yali alayira. Besigye yakube emmotoka z'abakulembeze eya Nigeria ne bagikuba yonna ne bagimalawo. President wa Nigeria yazira ne dina. I was summoned to Nigerian court okudefendinga lwaki owayiso waayo teyababuulira. Besigye nazi namazina nabaga nti Besigye muzukulu wa waka waliwo muzukulu wa waka wekijja imuba kumbena jajja nyinza okufuka mumva omwami baba omwami tofukamu jajja wano mpamawo nedda baba tuyambe mwami kakati mwomuna alowooza nti muli Besigye bwe banaalowooza nti bazzukulu ba waka ng'oli. Besigye escaped court martial ne bagenda Rukungiri ne balimba president nti bagambye Besigye musonyiwe ave mu maje tugende Rukungiri tukole party. President Museveni yali asamba ne president Kagame omupiira entale bamuwulye mu second half ate yagisamba. Omusajja eyakwegayiridde yerangiridde eyakwegayiridde omulike aleme kugenda mu court martial. Besigye nadduka mu nyumba ye emirundi egi olumu yaddukira mu water tank ng'afuuse kikere olala ku mayombo yalekawo kinanka nga kyogera kiteebu. Have you ever seen the soldiers who are supposed to keep an eye on Besigye being dragged before a court martial for being of duty? Wali okirabye tewali gwe bali batuteebu. Besigye bwe yadduka ano n'agenda e Congo ne baga nti RP ekayigula n'agenda n'agikuba walabako nga bakutte ku mbuzi ze. Anaye gwe gamba nti omuchomo omusajja musiramu Sheikh bamunoonya naye yaleseewo sigiri ya mutabani we eriko emichomo ena egy'embuzi. Ogezaako tugamba ki? Nti Besigye temubuuka naye. Besigye abikola ebyakoleddwawa abikola ye n'atagenda mu kooti maaso kati mwe mubikole kubanga mumulowooza nti Besigye opposition. Besigye si opposition. Besigye ayinalo. Why is it that Besigye has survived where others have failed? Lwaki mauta ina said today Bobi Wine is going for a court martial. Besigye never appeared in a court martial. Besigye bali bamututeyo nti obuzibu Bobi Wine bwe yakoze kukola bifaanagana bya nabiri. Ekyokubiri abantu bagenda ne bakugamba nti Bobi Wine yabamye nnyo. No, there are two factors. Factors da Bobi Wine ziri bbiri nti one abantu bakwebaziza okuwandiika akatabo ku Bobi Wine kaka okongedde eddimaani your predictions are being seen. Nagamba government that is so good. Nagamba government nembaga nti temuzanyisa mwana ono. International trend favors this man. And we are I'm always ahead of your intelligence. Kubana nasoma futuristic studies. Abantu bakwebaziza okuwandiika ate kiki esikolangako kankusomere kano tokalaba nti kakadde kakati Moses ali ye asomera munne nti wammundu nkugamba nti kakano kakadde ye Moses ali asomera munne nti wammundu ojja kumuwulira wano nti Moses ali naye muwogerako ye yagambye nti wammundu ye Moses ali bamuvunaana treason n'akabirayo kakati Major General Moses Ali did the same as a young reporter in the Mono newspaper. I covered the RDG first meeting with President Museveni. He landed at Entebbe airport with his own Land Rovers and the personal security.
who guarded Lake Victoria Hotel. However, when he found himself on the wrong side of the law, he put up a brave face and bounced back in the political limelight. My constant advice to the Chogamu group is that they should emulate Muhwezi, Moses Ali and others who have faced similar worse situations before. Kakati, Moses Ali umulapa yabadagamba munne nalaba Moses Ali nga bamujjemu esaati ali mu pajama bamujja mu lubiri bamutwala ku Impala House okola statement mpolita ngomugamba kusuula government bamucharginga treason yasomedde munne atebe yatuuka ku airport Entebbe na bulungi ennyonyi neegwa Land Rover ne zivaamu mwetemulabye bantu wano mpolita amajege rescue front soldiers ne basurroundinga era bwe yali abuuza president yamugamba you've killed, I've killed. Nobody should blame the other. Naye namulabanga bamujja mu lubiri ng'olubuto lweru nekati yasoma statement. That's why okulwa around kibi. Okulwa mu ntebe. Okulwa. Kakati sema omuntu amubuuza nti kwe bye bakugamba okukola n'omaleeru zira emyaka ng'esatu obeena byali bituufu. Ye nga kati nga bakimubuuza omuntu n'awaliko omukono mu parliament.